Osinga bangi era weebazzenga Mukama olw'obulamu n'ekyo ky'oli. Bubadde bubaka bw'omusumba Rosias Bujingo bwawadde mu kusaba kwa Lanchawa leero ku Canaan Land. Ky'oli Katonda yakikoze. Ennyindo zo zikyassa omukka kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Amatu go gakyawulira kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Amaaso go gakyalaba kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Obwongo bwo bukyasaza kubanga Mukama akikoze bw'atyo. Weebazanga nnyo Mukama bw'olabanga byonna birabika bikyateredde. Kubanga abalala tebategeera nga bw'otegeera. Abalala bayiseeko dda. Abantu banoonya engeri gye bayinza okukakkanyamu ebirowoozo byabwe ne banywa enjaga ne bayitako. Kyewuunyisa nnyo mu mulembe gwaffe nti osanga abantu bazina oluyimba era nga basanyufu bazibu. Naye ngero olaba nti balabika balina ekibabulako. Bo bennyini nga baga nti bayiseeko dda. Omusumba Rosias Bujingo ayogedde ku nsi ejjudde okusoomooza naye nga bwe weekwata Katonda byonna bifuuka lufumo. Tuyita mu bintu n'ogamba naye Mukama weebale kutuula mu bulamu bwange kubanga obugumu bwennyina si bwange. Bassebo ne bannyabo abantu bayita mu bizibu. Setaani n'afubutuka buli nsonda. Naye omuntu n'asigala ng'atambula. Era nga bw'omusesa aseka. Emmere bw'ejja n'ejja bw'etejja n'ekola ki n'erekayo. Naye n'asigala ng'ali soba. Engoye n'azambala bulungi nga bw'ateeka okuzambala. Oli namukisa okuba nga wategeera Mukama waffe Yesu. Oli namukisa. Katonda akukoze bulungi okuba nga omanyi omwana we. Ebirala tebinnajja. Naye bw'otegeera omwana ebisigadde biba bigenda kujja. Ayongeddeko ne bw'oba ng'oyogera ku mwana wa Katonda Yesu Kristo tokwatibwanga nsonyi kubanga ly'ekkubo amazima n'obulamu. Bw'oba ng'oyogera ku Kristo Yesu tokwatibwanga nsonyi. Yesu akukwata n'atandika okukkakkanya n'akukuulinga. Abadde alina ebirowoozo ebibi byonna n'abikkamulamu. Abadde ayagala okukola ebintu ebitajjansa byonna n'abikkamulamu. Kati then n'olyoka otuula awo nga bakugamba bw'olifuna ssente naffe tujja kulokoka. Naye tebamanyi nti kyeyakakolamu kisinga ssente. Okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 kukutte olunaku olwokubiri. Omusumba Rosias Bujingo agamba nti kikulu okubeeramu ak'obuntu nga kino kikwanguyizza okukolagana n'abalala. Kikulu nnyo omuntu okubaamu omutima. Omuntu akola ekintu ne baga nti yaggweeramu ddala omutima. Yaggweeramu ddala omutima. Kati okubanga olimu omutima kisingira wala ssente ze weetaaga. Kubanga ate teweerabira nti waliyo abalina ssente abatalina mutima. Olwokutaano luno wagenda kubeerayo overnight ku Canaan Land egenda kubeera y'amaanyi ddala. Omusumba Rosias Bujingo abakoowodde obutagisubwa. Byakasimbazi Yusuf, Crossroads TV, Omunnyo.